misana akalulu kange nafunye obululu 1996 Gasegu yafunye obululu 2898 namusinziza obululu 10,1998 Gasegu talina mulukana gumu gwe yampangudde Gasegu talina mulukana gumu gwe yampangudde jala fomu zonna nzirina banange mukono mutugobe mu byokulonda Tusazeewo okuleetera obunyazi NRM yakoze ng'ewangula ekifo kya ssente wa disitulikiti y'e Mukono ng'agoberera omukutu guno osobole okumanya ekituufu ekyabadde mu kulonda kuno nga tutandikidde ddala ku lunaku lw'okulonda ku lunaku lw'okuna emivuyo egyaliwo nga wano mu ggombolola y'Empunge n'agamaggombola galiraanyeewo waliwo bakanyama abali batambula mu drone nga bano baateekebwawo omukulembeze omu kibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Mukono bagende nga batiisatiisa abantu wamu n'okuwamba abali balondesa boni batiikinga obululu babuteekamu mu bokisi abakadde n'abalonzi abawangira mu kitundu ekyo kyaleka nga kibakanze nnyo era nga bwewawulira tusazeewo tukuleetere abantu abali mu ggombola zino ddala ezo ezasinga okubeeramu emivuyo nga aba NRM bagezaako okulaba nga banyaga obuwanguzi bwa ssente bwa disitulikiti y'e Mukono. Siri ku police station naye bankubidde abaana abaddewo ba agent nenzija kye bakoze baduze ne bakwata ba agent n'abasibira mu muzikiti n'abaana abasirikale abaddewo ba constables nabo ne babawamba ne babagamba bagezaako okukuba essimu bagenda kumukuba essasi ne bakwata obululu ne batiikinga ne bateeka mu mabokisi ne bamala ne basimbula emmotoka yaabwe ne bagenda otutuukiddewo ffe nga bamaze okukola ki genda information eyo ne tugifuna wabula ekibaddewo obululu bubadde awo nga waliwo ebinankane obutabo buvaamu obululu nga babumubumba busudde naye nga babuweddemu obululu bamaze obutiikinga abatuuze ne bakyankalana abatuuze be bakyankalanye newabeerawo mu kulwanagana bokisi z'obululu obubadde ne bazaasa obululu bonna ne buyiikaawo naye tugenze okulaba obululu obadde buyiisaawo bonna nga butiikinge NRM kati tuba tukyali awo emmotoka y'amagye nekola ki nejja ng'eriko ab'amagye abatuuze ffenna tutidde netukola ki ne tudduka buli omu n'abuna emiwabo otuuse wano pikipiki zaffe ezibadde eri abantu amabbali g'ekkubo zonna bazipiikinze ne baziteeka akabangali ne bazikola ki ne bazitwala so tuli mu kutya ffenna abadde bagoberera okulonda kwa wano abamu tuli bakulembeze ku kitundu naye ekikoleddwa ku polling station eyeekazo kibadde kiswaza eggwanga lyaffe erya Uganda kubanga tuba nga tuli mu kulonda kwa mazima na bwenkanya abantu ne bajja misana ttuku nga bajje bakalakala n'emmulu ne bawamba ba agent n'abasirikale ababadde ku polling station ne batandika okutiikinga obululu misana ttuku nga n'abatuuze bonna balaba bannange eggwanga lyaffe liragawa yo omuntu addukirewa era agendewa. Abaana bange mu nsiko gye bali ate nga bakubiddwa wano owulidde ne piki zaabwe bazitutte kaakati nina okutya okw'amaanyi kubanga kino si kye tubadde tusuubira mu kitundu kyaffe kino ekitundu tekibangamu keegugungo konna era tetutegeera lwaki amagye gatuleeteddwa bebabadde betubadde tugenda okulonda fuwanu tetufunangawo kazibu konna naye twewunyiza kiki ekitutuuseeko kiki ekiguddewo era abantu bonna badduse babunye emiwabo bagamba tebajja kulonda okujjako mpazi nga batuwadde lunaku lulala tuddemu tulonde naye nga bannange ensi etutwalawa mu myaka naffe gye tulimu gino ne tugobwa ne tugwa tubadde tutomeddwa na wano mu makubo nga piki zitutomedde tugudde mu makubo abaana batulinya bannange eyo embeera efaanana etya era tugenda kuddawa
ate kati obuzibu batutiisiddwa kati wano batulokooma mulimu abatulokooma kutunona mayumba naye tunalirawo ng'ate kuno abamu kwetuzaaliddwa kwetufundiddwa abaana tubeera bazzukulu b'abazzukulu kati bano ensi eno etuzzaawo enkola y'okubba akalulu taata ekyo ekintu si kya nkola ya buvunaanyizibwa na ya muntu yasomako kuba omuntu okujja emisana lyaka okubba akalulu obutali kiro naye abaagenti ababaddeko ne basibirwa mu muzikiti abachairpersoni babaddewo bakansalaazi babano babaddewo era be bava okwogera kati naye bonna ne bagobwa ne piki zaabwe bazitutte kaakati ekyo ffe ne batandika okutiikinga kamu ku kamu naye nga batiikinga ono omusajja Lukooyo kati eyo ago si mazima ensi eno eyagala mazima bw'otaba na mazima mu nsi Katonda bw'atakuba mu mutima gwo n'ebyogoba ebingi era toyinza bituukiriza naye omuntu abeere n'amazima gwe tunaawangula ensi eno naffe abadde waliwo omusomosimaya gw'ebyokulonda temuli kwompoka bwe babayingiza munda ne bakwata obulu nga babutiiki nga basula mu bokisi akasisa muno kabeereddewo kati bali abaana kuno okunyiiga okuba bokisi nga bano bamaze okusulamu obululu mu bokisi nga bakubba bokisi ne baziyiwa kati bo ne badduka bano webaza abasirikale bali ne badduka buli omu nadduka ne bagoba bagobye ne bakwata bana babadde batiiki tetubamanyi kubaddeko wamba amagye ne bayingiza abaana mu muzikiti muli badde batiikinga baana ate ffe tumanyi babadde batiikinga tetubamanyi kati temulonze mmwe kino ne Kandeti Johnson Myenjase nnyo nga kyamukanga nnyo era we twamusanga ku Kyawuna Muyenje nga tugezaako okumubuuza biki ebigira mu maaso mu kulonda kuno era naye kwolondaku waliwo ebigambo byayogera nga tebyali byangu era ng'agamba lwaki gavumenti eteekawo okulonda ng'amanyi tegera kukkiriza kulangira ebyo abalonzi balonze gavumenti okuteekawo okulonda naye ng'ekakasiriza ddala nti erina kuteekawo obubbi obwakkondo obutemu kuba bw'otunuulira kati kye bakola abajaasi basibye ennamba z'ebidduka bazitaddeko ebiveera bali mu katosi bakuba batiikinga bokisi eŋŋombere wonna babasibye ne baconstable batiikinga nga bwe baagala twagala okwebaza poliisi ezze naye wejjidde nga obudde bukoze eki buyise nga bakabba polling station 6 naye nga bagobako bantu naye weewunya eggwanga kino otunuulira emmotoka nga bazisibye ennamba ne basigala nga zitambula zitulako bajaasi nti tuli mu kulonda tetuza okutuukiriza obuvunaanyizibwa naye tusaba akakiiko k'ebyokulonda polling station zonna ezoogeddwako nga bazze ne batiikinga n'olaba nga batiikinze bali 3 naye nga abalonzi bali 209 bazisazeemu kubanga omanya nti ezo bubbi obuwedde emirimu ekigendererwa kya gavumenti ez'ebitundu kwe kuba n'abakulembeze abagenda okuweereza abantu baabwe eno tukola saaviisi byaffe kasasiro nguudo mazzi masomero ebikwata ku muntu owa bulijjo naye bw'olaba kati ekiriwo ng'emmundu ze zitambula eno mu byalo ku ssaawa eno oggwamu amaanyi era nva wano tugenda katosi ate kati gye bagambye drone gye zikkiridde okubaako be zikwata abalala wano mu Kigombya kiyamaani waawo bugenza okukya ku ssaawa emu ateekateeka bumeeza naye nga bamaze omusimbamu emigwa tesimanyi bakiyamaani b'NRM bamukutte babireke bagambe nti okulonda kwonna tukulekedde ekibiina ky'NRM nganze bwe nakireka mu mukono ne bagamba nti okutimba ebifaananyi wano mu mukono mukulekera ekibiina ekiri mu buyinza begazaanye tumanye nti ensi tekyaliko bantu balala bateekeddwa kugibaamu naye kyannaku nnyo era tukivumirira twebaza abaana bakyagumye ebitundu gye batannajja naye nammwe ebitundu ebirala tubategeeza nti ababbi bajja era mmwe be agenti olina okulaba nti bw'oba okutte eddala foomu ate tukuwadde omuntu omulala agiddusa kubanga agabbi nayo gajja kugibba eno gye babubbye tumanyi nti electoral commission ejja kukola omulimu omulungi ezo ssente zisazeemu kubanga emanya nti obwo bubbi tubaagaliza okulonda okulungi naye mwekuume nga tuli mu gatemu ate bwe twatuuse ku disitulikitale sente ya disitulikiti y'e Mukono ate wala emibyo gyabadde mingi era nga ekimu ekyasosokka nga abo abadde beesimbyewo okutandika sente eno be balangiridde yawangula ekifo ky'obwakansala eky'Ennama nga bano balangiriddewo Gasheegu nga wano Kawombe Paul
yavuddeyo n'awakanya biki ebyo badde balangiridde wabula ono tebagezeza kwata okumuwuliriza era amagye ne gamukwata ne gamukanyiga obwoli wa geeti badde babalira obululu bubuno declaration form zizino zonna zijjudde muno tukuliko emisinga bannanga obubbi obuli emukono tugenda kukomawa tugenda kukomawa Bano bwe twatuuse ku kifo kya ssente wa DCI Mukono akulira ebyokulonda Emily Omolgin yasoose n'abalabi biki ebyavudde mu kalulu kano era wano n'alangira Johnson Myenja Ssennyonga ng'awangudde okulonda kuno ng'awabulira eddoboozi Omolgin okulangirira bino yabadde asigadde nga yeekwese mu kizimbe munda nga wano abantu bonna babadde nga badde bamuwulira ku muzindaalo nga bw'obula eddoboozi yebo lyabadde 27 of the Local Government Act, Cap 138, declare that the total number of valid votes cast for each candidate are as follows. Lukoya Francis Mukome, NRM, 50,254. Muyanja Johnson Ssennyonga, NUP, 51,686. Ssenyonjo Luben, Independent, 2,995. Accordingly, as returning officer for Mukono Electoral District, and in accordance with Section 147 of the Local Governments Act, Cap 138, I declare Muyanja Johnson Ssennyonga, who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for Mukono Electoral District. Yamaze okulangira okulonda Johnson Myenja Ssennyonga ng'eyawangudde akalulu kano. Twalabye ssentebe Ajaluna Ssemakula wa NRM ng'ayingira ekizimbe n'akyesogga era wano waddewo akasiikiro k'amaanyi okumalira essaawa 2 era wezaaweddeeko twagenda okaba nga afuluma wano lutandika ofiisa Omogin naye n'afuluma kuno yasazeewo n'ajja ku lubalaza bw'ekizimbe badde babalira obululu n'akwata akazindaalo n'alangirira Lufansi Lukoya Mukome ng'awangudde akalulu kano abasinga kye bagamba muno yamulangidde ku mudumu gw'emmundu ng'amaze okumutiisatiisa mu kizimbe omunda Ajaluna mwe yabadde n'abakulembeze abalala ab'amagye kale gwe Munamukono ssentebe omulonde oba gwe balangidde ku mudumu gw'emmundu ye Francis Lukoya Mukome era wano Lukoya nabi yayogedde ne Muyanja bamaze okulangira Lukoya Mukome anabi yataddeko n'agamba yeewuunyiza nnyo okulabanga ebyo byonna bibaddeyo mu mivuyo abantu ne bataba mukisa okulaba nga bafuna omukulembeze oyo oba ogubadde beerondedde bo kennyini. I, Amongin Emily, being the returning officer from Mukono Electoral District, having added up the number of votes cast as recorded on each declaration of results form in accordance with Section 147 of the Local Governments Act, Cap 138. Declare that the total number of valid votes cast for each candidate are as follows. Lukoya Francis Mukome, NRM, 52,523. Muyanja Johnson Ssennyonga, NUP, 52,105. Ssenyonjo Luben, Independent, 3,095. Accordingly, returning officer from Mukono Electoral District, in accordance with Section 147 of the Local Governments Act, Cap 138, I declare Lukoya Francis Mukome, the candidate wa LC5 Mukono District, netabye mu kalulu kano era nakawangudde kubanga nina declaration forms era nazigasse kyovudde olaba nti returning officer bwalangiridde ekyalibadde ekyange n'akiwummula tukigaanye era akizzeemu paka kati kubanga amanyi tulina bwino manyi bulungi tokoneti wange ne bwino tamulina talina na forms talina na declaration forms naye ate omuntu okufuuka okulangirirwa omuli bantu bayigirize afuna declaration form okuva ewa returning office eteekeddwako omukono ng'eraga ne beyeesimbye nabo na buli
buli kimu kyeyafunye buli muntu kyeyafunye ate oluvannyuma alako n'ateekako mukono kiti kinaba kubeerawo kitegeeza kyeyalangiridde naye yennyini yakyejjusiza nga alaba si kituufu kubanga ekyali badde ekyanga ate kyeyawadde oli kubanga nze declaration form olwekyo tuli wano tulindiridde tulangirira Victoria akalulu akanoonyeza disitulikiti yonna Susan Opponent wange yakoze meeting esukka mu 10 naye nagenze mu buli kyalo ekya disitulikiti eno emirundi okutali kumuyitaliimu noonya akanyumba naliko ssentebe wa disitulikiti eno era nina bye nakola bingi olwekyo abantu bampagira nnyo kale nno ekyambadde okiriyalinga eya nti kati baagadde okulaga ffe tulina bye tuvuga ate nga tuli genuine ffe tulinda Victoria era tugimanyi n'obuwanguzi bwaffe obwa buli station tubulina n'olwekyo kyenjagadde okubategeeza wano olwaleero tulindira Victoria ffe era tuteeka ogifuna nze nina okulangirirwa nga chairman me or nobody because nze nawangu returning officer mwenna ababaddewo mulabye nga bamutadde ku mudumu gw'emmundu we bamuzinze okumala essaawa emu n'ekitundu mu offisi era ne bakyusa diala forms ze baagala okusobola okufuna obuwanguzi bwabwe toyinza kubagamba diala forms tebazikyuse mukulu wa Aruna Ssemakula yayingiddeyo RDC ne bayingira atali ono RDC wa Mukono naye omubeezi we ne beggalira omwo n'olwekyo oluvannyuma akomyewo n'agamba nti oli ansizizza omuntu ataano kati nziraawo era nkayane naabo ku bubbi buli muntu gwamanyi nti buli wamu nawanguddewo mu mukono mwonna n'abalonzi ekyo kijja kumalamu abalonzi amaanyi ffe tuyinza okukkiriza kubanga yenkola gye tulabye nalabyeko obululu obubbe nga babutiikinga nga bajasi be batiikinga bayiwa mu bokisi ekitabangawo luli babbanga ngaoli awo kyeyakuula bubiri oba busatu naye kati bukwata bukwasa kifuba kati fe obutaleetawo wano nsasagge na baana baffe kuggwera mu makomera kubakuba tiya gaasi katusimbule tudde ewaffe mukama abo ababbi obululu ab'omukisa ate ensi eno etuga ekiseera nemanya nti ekituufu kyetaagisa naye nga embeera si ya bubbi kati ng'obuliwo obwo bubbi buyite bwa kkondo kubanga mukazi wattu tuli atakirabye buli bamawulire nti bamubizinze after 1.5 hours batikize baagala okutiikinga obwennakabago obwennakifuma ne Mukono Central Division bakola diala sifoomu endala ne bawo bye baagadde okuteekamu kwekikulu kibadde kujja mu muyanja avuddemu naye tavudde mu mitoma gya bannamukono mukama batukuume kale gwe munnamukono emyaka egiddako 5 otegedde ssentebe agenda okukulembera ye Francis Lukoya Mukoome eyakulembereko disitulikiti eno emyaka 10 mu kaseera kano akomyewo okulaba nga addamu ogikulembera ebbanga eriddako ey'emyaka 5 tubaagaliza emirembe kubanga tusobola n'osigalawo ffekka ffe abasobola okusirika ngenze